Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukyala w'omuyimbi Kiweewa. Okusinziira ku Kiweewa yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno ono ye maama w'abaana be abakulu era beefuna bakyali bato ddala. Ono nno munnange yasazeewo okuba nti nate agenda okupafoominga kubanga waliwo ssente ze yali edda ate nga munnange alina okupafoominga era awo w'oli mu kulaba yabadde ku siteegi n'ayogera byatuuse munnange ku mukyala we naye yabadde alina okujja kubanga yamalayo oba yali adda ssente bambi naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda ayongere okuba nti naate amugumya. Katubeere nga tukuwa akatambi kano mitawaana gyo abasamize bagamba bweza abasamize tugamba bweza bwaba bwa Ssaalongo naye nga mama w'abaana bange oyo ye mubereberye ye mukulu era bwe singa gwali kwakuza misango fena twandikuziza kubanga namufuna wa myaka 14 nga nze ndi wa 17 kitegeeza nti mateeka bandisonye kuba twali tetutegeera wane Uganda otegeera ina myaka 18 bakobe nabo kandi ligundi okuza tene bannondoola kakati jo mitawaana era nyigiriza bunyigiriza nyigiriza singati zibadde gamba ndi kiko kino nandibadde ngamba sigenda kusobola ine ensonga yange ndi ku mwoyo mama w'abaana bange abakulu ali mu ddiiro abaana bange abakulu asooka ye Jemba Joseph owokubiri n'alinya Kiweewa ne banabo naye afudde ekituufu. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Bambi Cristiano Ronaldo bw'atyo bwe yavudde mu World Cup yasiibudde ttiimu ye eya Portugal munnanga ate we yakubiddwa olunaku olw'eggulo. Kaakati tagenda kuddamu kuba nti naate asamba World Cup kubanga akuliridde naye munnange akatambi keeko bambi yavuddewo ng'akaaba ng'amaziga gamuyitamu kweggamba nga tasitudde ekikopo. Abakusitula kikopo yandibadde ng'ate munnange annyuse bulungi naye bwe bityo we byatambudde. Kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Ssente munnange Bruno Keze yasondedde ate Ssentongo ono eyagambibwa nti no si mwana wa Kafeero oba ze zaaleese obuzibu nze naawe. Kaakati munnange baamukutte katambi nga woli mu kuba nti naate olaba awo ng'anywedde takyategeera nabiri ku nsi. Naye kati munnange abaakutte akatambi kano ne bakateeka ku mutimbagano mwagenderedde ki? Anna omusajja muleka ali akasente ke mu bulungi. Oluvannyuma lw'okuba nti n'omubaka oyo gw'oli mu kulaba munnange mu katambi yavuddeyo n'alyoka agamba nti tubeere ng'ate tuboola MTN ne kampani z'aba South Africa mu ggwanga lyattu Uganda. Oluvannyuma lw'okuba nti no munnange omu ku booluganda lwe yafiiridde mu South Africa. Yafiiridde mu South Africa. Jjukira nti bali mu kuba nti naate bagobayo abagwira. Kaakati munaye ye n'asalawo abeere ku kikwekweto ky'okuba nti naate ne kampani z'abantu bano aba South Africa eziri mu Uganda mbu zibeere ng'ate ziggalwa. Katusooke tukuwa akatambi kano. Lwaki baagala omuddugavu yekka e South Africa okumukuba? Lwaki okutta? Naye kyetwewuunya ate kinyiisizza okutta mwana wa muganda wange n'asiima omu ku violence ebadde mu South Africa n'asiima Ronald yagenze ne bakuba omwana ng'omubbi ne bagenda ne bamusuula mu siiwa. Naye nsaba bwe nti singa byeyongera twandibasabye mu bulungi badde ewaabwe bizinesi zaabwe bazirekere bannayuganda okuziddukanya. Omubaka Betty Nambooze munnange avuddeyo n'abeera ng'ate amwambalira. Ayambalidde ani? Ayambalidde Honorable Musiira. Honorable Musiira y'oli gwe nkugambyeko. Amwambalidde lwa kwagala kuba nti nate agoba aba South Africa abali mu Uganda. Omubaka Betty Nambooze bw'ati bw'annyonnyodde. Tumukubagiza okufiirwa owooluganda lwe tulumirwa wamu naye wamu ne Bannayuganda abalala bangi abafiiriddwa abaabwe.
ne Honorable oyo mulabula ategeere nti kirungi olwanirira bannayuganda ne baba tebakulinaako luki Uganda bw'ateekamu amaanyi ng'amaze kimaze gwa wuwe aba atukoze bubi naye tumukubagiza nnyo ne bannayuganda abalala bangi ne bannayuganda abali eyo amazima aba South Africa ekintu kye bakola kibi naye eri eggwanga Uganda tewaliiwo kye tufunamu nga naffe tufaananya aba South Africa olw'okuba aba South Africa baakubye abantu baffe naffe tukuba abaabwe kubanga eri bali bagoba basawo ba kinnansi feno natugamba kugoba MTN bali bannaffe abali South Africa bafiiriddwa mirimu ate nagino emirimu MTN gyetuwa eno najjo tugigobe najjo tugifiirwe tujja kuba tufiiriddwa emirundi ebiri tujja kuba tufiiriddwa emirimu gye South Africa ate tufiirwe n'emirimu banka z'aba South Africa kampuni z'aba South Africa ze bawa abantu baffe wano tusobola okukozesa pressure endala diplomatically abantu beeryo tegeera nti tuli bubi okusinga okukwatira zino kampuni kuba zino kampuni nazo zikolamu abaki abantu baffe ayina kyateesa n'agamba nti kampani bannayuganda abazzewa kampani zino zikole social corporate responsibility nazo zibalabirire ku gavumenti beeri mu kubudaabuda anti tugamba bw'aba asabe buki busabi naye tetugamba nti no tukole tugende tukuba abantu kubanga naffe tujja kuba tufaananye bali betuvunaana in fact tujja kubanga abagambye nti bali batuufu okukola bye bakoze so nze ŋŋamba kampuni ezo nazo zeekubeemu bwe baba zibalina kye basobola okuyamba bayambe ekyo kyowe ekiri naye tetujja kukolera kugamba nti tuzirumbe tulwane kubanga abazikolamu bannayuganda bannaffe katumaze ofiirwa emirimu gye South Africa ate negiri e Uganda najjo tugifiirwe ffenna tubadde twebuuza olutalo lwa Bruno K akwosa ne Kasukulu Vaawa naye munnange mukwano gwabwe Lili Pazo avuddeyo n'abotola ebyama ne Lili Pazo ndaba ng'otemya omugambo akatambiko kaakano kakati Kasuku kojja w'abaana kojja w'abafaliiti ati kati kugambye ebizibu naye nze kye nnawulirako ku kye nnawulira baali beegwanyiza muwala wa Kafeero ono omuddugavu ku baana abana abaana abana be baasoma minisita Balamu be yasoma eyiza Kasuku ye yasooka okukwana omuwala oyo oba Bruno K mbu ebyambu kati obutakkaanya we buva oli Kasuku ayinza okuba nga yasooka okufuna pass out oli omwana n'amusuubiza omuwa ki ekibuusu kati ndowooza buli lwamuweeweeta mu mutwe ng'ate alaba bano abaana Jeni be yawandula Bruno K ali mu kubasondera ssente n'anyiiga obusungu ne bujja ani lwaki oyo tomugambako ssente zaali mu kuwa abalala abaana abatali baffe bakafeero mukube ssente zirina kuba zaffe kubanga abazifuna lwaki taffe erinnya lyakola ki eyakola kati nze bwe nabirabye kwekubira kigundu essimu nemugamba sinzira nga bwe ndaba ebintu bino mukwana kw'omu ono kuba Kafeero abaana abayimbako Swaziniga Simon Peter nani omulala waliwo omulala waali akayimba kabadde katambula n'omuwala mwali oyo gwe yayimba oyo kati bamanyi ne bwolaba zino entalo ziriwo kubanga ono ekyamugjeeyo ono omuvubuka gw'ogambye ono ali mu kulwana era baali bakazi kkiriza tubeere ng'ate tugendako ku nsonga z'omugenzi Kafeero zo tezinnaggwa era nga zikyali ddala mu mawulire. Nnamwandu omulala yavuddeyo n'abaako byayogera. Bannamwandu kati buli omu avaayo kubaako ate byatangaaza kubanga mbu obulimba bubadde bususse mu mawulire. Katubeere nga tukuwa Nnamwandu ono naye Kafeero yali alya bulungi bambi. Nnamwandu omulaba ng'akyanyirira okitegedde iwo nasobola n'okuddibwamu embaga. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Balamusizaako mwenna bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu ku miranga gye tuzze tukaaba gy'omwami waffe nti ebintu bye bitundibwa. Mwebale nnyo mwebale ddala okuvaayo. Ffe nga bannamwandu
abakyaleeta abaana abalala bwe mwali mutalabangako. Nasiriikiridde ne ndaba ng'omwana waffe tetusobola malaga muwaayo. Swazi vaayo weetondere ekika, weetondere bamaama bo, weetondere famire yo, musayi gusinga amazzi. Ffe tuli bakyali era ndowooza nga bw'okiwulira nti ffe tukyala bukyazi tusobola okugenda. Naye guli omusaayi gusigala musaayi, omusaayi gusinga ki? Amazzi. Swazi nze nga maama we nasiriikiridde ne komenti zenzijja ndaba ku bannange. Nalabye nga taata wali muto ng'oli mu bamafiya. Bamafiya bakozesa ensobi, vaayo weetondere ensi. Abaana bo tubaleeta. Nze ndi namwandu ndowooza munda. Oyinza okuba olowooza nti nja kujja nkaadira ebintu myaka 19 weetuli. Yaffe bamaama bo. Swazi vaayo weetondere ensi. Ogambe nti bakukozesa. Era nga tukyali munnange ewa Kafeero omugenzi eyali omuyimbi w'eggwanga lyattu Uganda, John Segawa naye eggaali emuyiseemu lwakuba nti no yavaayo n'abeera ng'ate avuma manager. Kale nze ndowooza omwami John Segawa wavumye muzeeyi waffe, taata waffe, jjajja waffe, chairman waffe, omuntu eyali akwasaganya omuyimbi wammwe okusobola okubakolera akawogo mufune bye munabba. Naye nakula bagamba John Segawa era ng'era ku linnya lyo bateekako ekitiibwa kya Uncle John Segawa biki. Ate bwe wayogedde ate ne ndaba nga ekitiibwa kya Uncle tokyetaaga. Era nentuuka n'okugamba muzine eno ensonga. Nze mbadde njagala abasajja abeekoleredde leka boogere. Si basajja abavudde eri nga bo amaanyi gaabwe gali mu kuwasibwa, kufumbirwa, azinkoza bupale bw'abakazi. Ofumbirwa ono n'oli, ofumbirwa ono n'oli. Tewandivuddeyo kwogerera musajja simanyi amannyo gaavaamu anoonya ssente. Oyo omusajja tafumbirwangako mukazi yenna. Naye gwe bakuwasizza onaatera kuggwako njula. Buli mukazi ayagala yaawasa, buli mukazi ayagala yaawasa. Olabika nno okunya ennyo obupale bwa wansi bwakukosaamu dadi. Yes. Okusinziira ku bigambo by'oyogeredde omusajja omukulu gw'olina okwebuuzaako nti obeerawo otya ng'omusajja ng'oyimiridde ng'omusajja nga towasiddwa bakazi. Obwongo nno bulabika mu kufumbirwa ennyo ate kati bwafuuse kulowooza nga bakazi. Endowooza yo ya kikazi nnyo bakuwasibwa nnyo sikitegeera Uncle. Mukulu tereera. Amawulire go tukyayina ddala mangi, kkiriza tubeere nga tweyongerayo. Omuyimbi Justin Nantume talina bigambo birungi eri Abitex. Oluvannyuma lwa Abitex okuba nti no yavuddeyo n'abeera ng'ate amwevuma, n'abeera ng'ate amuswaza, n'abeera ng'ate amulangira. Kaakati ne Justin Nantume naye avuddeyo n'abeera ng'ate yeewozaako. Sizanyo basebo ne banyabo nze Senga Nantume Justin. Njali ku nsonga ya Abitex. Sikuyinaako obuzibu era okimanyi. Nze nakoze siringa bayimbi balala bagamba nti omala kumpa balance okusooka okukola. Nze nedda namaze kukola nensaba balance wange. N'ebyo njogeredde bintu bingi nnyo. Naye njagala nkubuze mu bizibu by'ofunye mu ndongo. Jjukira ng'okyali Masaka, okyali wa Kyobe, otimba bipande. Ng'okyatimba bipande. Nga tonaba na kufuuka promota. Abitex omanyi nange nkumanyi. Omanyi nange nkumanyi. Tewandiziguddeko lutalo bwe lutyo. Kutuuka na kwogera akakazi ako kantama. Ate oyo bwe muntu gw'otegeka n'otamuggyako osimanyi n'atavaamu ssente zo bw'otegese. Sikusabangako nti Abitex nteeka ku kipande ndabye otimbye nedda. Nze ate mmanyi ekyakunyiizizza. Kubanga lwe twali ku live nayogerako nga neebaza Muhanji. Kuba bwe twava ku live enkeera eriyo abantu abankubira basajja. Ne bagamba Senga oli muzibu tupromotinga show yaffe atolize mu kuwaana Muhanji. Muhanji sinza kumwerabira. Muhanji natandika naye comedy store nga tukyali Bukoteyo gye twatandikira.
Okitegedde simuyisangako obubi nga lwo ne webigaana n'agamba senga kiganyimu naye nti angenda kujja ssente mu banka nzikuwe kuba ndudde naye mumanyi emizeegye nti asasula si musasuzi mumanyi musasuzi gwirowooza lwaki mbadde naye emyaka egyo gyonna muhanji gy'amaze kati okumwogerako si kibi ku interview twali ku interview ey'ekiro gye twakola twali ku live eya Bruno K ne mwebaza muhanji naye nkeera abavubuka basatu bankubira nga balinga abanenya nabaddamu abo bubi nnyo. Crystal Panda wuuno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamuwa ebibye. Bavuddeyo ne babeera ng'ate munnange bamutabukira. Ensonga za Crystal Panda, Kasuku ne Bruno K tezinaggwa. Crystal Panda weesonyiwe Bruno. Toli tikitoka, oli muyimbi. Ensonga zo zitwale wani, Eddie Kenzo tozituleetera nnyo. Obujjo obukuli watusa n'okugamba mbwe naye ekyokujamba akifuna munaawe jangu oyamba okifune mubolowooza nti buli omu asobola. Tolaba nti wano ninako abantu 8 nsobola okera kati okunoonya akakadde k'ensimbi nesiweza yadde n'5. Omanyi kye bayita okutuula n'onoonyeza omutwe $20,000,000. Bruno yalibanga tali perfect kimala naye muyiga okumuvinga on when you separate with someone learn how to move on mutemulemera nnyo mu bulamu bw'abantu. Mugozanga sacrificing ennyo okubeera mikwano gy'abantu. Why do you sacrifice? Ebintu mubikolere ku pesi yammwe. Lwaki musacrificing okubeera mikwano gy'abantu? Ye lwaki mulemera ku bantu oba mulemezaamu ng'omuntu akugambye nti gundi saagala obeere mukwano gwo. Already ogamba bakuwoni nga toyagala Bruno abeere mukwano gwo ate obuzeemu omwesibyeko. Oyagala ku disappointing nga bakubuulirira. Kansubire bye bakubuulirira wabitwala person. Weesonyiwe munno. Panda oli musajja mukulu okwongosa omwoyo buli walamu. Omeze omwoyo buli aweetaagisa. Learn how to move on. Onolowooza abantu nti mwali mwesiyagane Bruno. Lwaki otumalako emirembe? Amangu ago Bruno ekintu kyakola okusolonzeza bali abaana dyeni ebe yaboola ssente si kituufu. Poliisi esobola n'omusuuwinga. Olinga na mabina gasiga. Emusuuwinge. Mbwe ekintu kyakola si kituufu okugamba nti tugenda kubeera n'abaana ba Kafero. Gwabazaala. Era still tubeera n'abaana ba Kafero. Si babe gwabazaala. Crystal Panda tokisussa. Ati first ebintu bye twabirese nga abaleeta content naye katugenda kubiteeta nga tubireetera ku side. Lwaki okusondera abaana ssente kibalumanyira kibabaddalinga nnyo? Mulowooza mwe balina okubeera successful mu bulamu mweka, mwe balina okubeera obulungi mweka. Imagine notukana okugamba nti government esobola okugula ku Bruno ko omusango mbulu akugamba nti ali mu kuyamba abaana ba Kafero kale ali mu kuyamba babo. Panda kale bayamba babo. Oli musajja mukulu nnyo okubeera mwoyo nonsense. Mufune ku byokola. Olwadde rafa tukimanyi nti bali baana ba Kafero. Oba DNA yabawanda oba teyabawanda tekirijja kuvaawo nti baana ba Kafero. Lwaki sigwe mwana wa Kafero? Lwaki tetuyita Bruno bya kyetuuma? Era tuyita bali abakulira ew'omusajja. Abakula bamuyita taata. Internet yano dina engeri kale gyereetamu abantu okumera obujja ne bajjayo emitima gyabwe emituufu. Osaba ne gavumenti ekwate Bruno kenti ekintu kyakola si kituufu. Gwe mu gavumenti okola ngani? Lekera okolera muno interviews zisuuse. Funayo ku content omulala oba yagala labikira mu mawuliro kyalina bingi ebyokwogerako. Buulira ensi olugendo lw'okweyo lusalutuuseewa. Watandika otya ofuna ekirowoozo ky'okwata mu bizigo. Kuba it's very rare okusanga omusajja eyeeyerusange teyekuba butinti. Omusajja atuukiridde oba agumidde teyekuba obwo butinti era ojja ku ending up ng'olinga kerekere. Kuba mpulira mbu kerekere ali eyo ali kumaanyi ga munyo kati. Ali amizi e Bulaaya gye yalaga. Oba naawe oyagala agenda Bulaaya ng'oyagala mpapula za kulya kabina. Yogera mu mirembe tujja kuwa gundi tujja kukubira paasi. Kuba ndaba kati naawe weekola bintu bya kikazi otuulanga bakazi oyogeranga bakazi. Tokyali fana at all. By the way kankubulira ne kino. Nzo omu ku baali bafani b'ebintu byammwe bye mwali mukola ne Bruno. Naye ebintu byammwe byali kale tebiri fani. Twali tubibeerako obubezi olw'ensonga nti temwali ba TikTok twali tubamanyi nga abayimbi nga tulaba ekintu ekipya ekitabeerangawo nti n'abayimbi balina kye bakoze. Naye ebintu byammwe tebyali fani. Never. Omanyi mu nsi eno tozannyisanga obudde bubaanise. Bwe muba temukolera gavumenti olunaku lw'eggulu Dogo Nation ne Umaru Kisekka mwabadde ku embase mwavuddeyo mutya ng'ate mugamba nti gavumenti ebanoonya. Ekyokubiri mwe bulijja abapika banna Uganda
okutugumbula mwami Museveni mwafunye omukisa ennyonyi ya bwerere n'olunaku n'alubawo olw'okubasisinkana. Lwaki temujja ne mutulagako kiki tulina okukola nga bannayuganda? Abazulu bafubye okubasindiikiriza okubalaga nti okukyusa ensi zammwe mulina kusinziira wammwe, mwe mulina garanti ki era musustaininga mutya mu mawanga ago nga temukola. Mumpulirize bulungi. Ndi muwagizi wa President Museveni nesijja kukkiriza bantu bavuma bantu ate nga basasula gavumenti. Gavumenti ebasasulira apartment za miliyoni 4 buli mwezi nebawana sente ng'omusaala n'akawunti kwe mufunira sente nja kuziteeka wano. Ne muvuma abantu mukolanga basupayi okurinkinga information ku baani abali organic eri enkyukakyuka, ku baani abali organic mu nuupu list ne muzi wa gavumenti ze drone ezitwala abantu government information ejijjawo. Gwolowooza waki afulanda ni information ekiri ebweru bakiwuma Lukisekka kumbe ogiwadde police officer awedde emirimu. Ebyo tetugenda kubikkiriza. Tetujja kukkiriza balya mu lulime na mu luzise obango bwa mwenaale mu bango bwa gavumenti bangobe naye ng'ebyama mbitadde wano. Sijja kukkiriza bantu bakeera kuvuma abantu na kuvoola abantu naye ng'ate basasulwa gavumenti gye beefuula nti balwanisa. Omukisa gwaze bwe muba bannankyukakyuka. Mwene embeera mulina garanti ki nti mwe musobola okusurvivinga South Africa muba temukolera gavumenti. Ye mwe abannankyukakyuka abakuumi ba Uganda abakwembase mwabajjawa. Afulandani otambula n'omusirikale ne Umaru Kisekka mwabajjawa. Ate nga bali atachiti kwembase yaffe eye South Africa. Bino bye biruma abantu. Abantu bamazaawe ebbanga myaka 6 myaka 10 bali bubi. Mwete mukola obulamu mubusobola mulivinga obulamu bwa bei newaka muzimbye y'ebizimbe. Tugenda kuwatika. Essaawa yonna ngenda kwogera abasasula. Mukolera gavumenti omugagga tukolera y'omu oba anyiiga ngobe kangobe nesigenda kukkiriza kamanyiro. Bwete tambudde abadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.